ho kaweddemu dda wandiika kaweddemu Museveni gamubugumye dda n'abasajja be. Museveni ayina enkola ebadde eyitibwa Musevenilism mu Africa. Museveni nga yafutubbala ku nsi za Africa zonna omuli mama waffe Uganda n'ensi zonna eziriraanyeewo nga zonna zitwala nti zize, nga yasalawo ani anaakulembera ani anaafa enkya kababeere bakulembeze banne. Museveni yava mu Uganda n'ayingira Kenya n'awagira Ruto n'afutubbala ku bana Kenya. Constitution n'aja abusinga ekitabeerangawo mu byafaayo bya Kenya. Teyakoma awo n'ayingira Tanzania n'atta Magufuli n'assaako eyali omumyuka we Suluhu n'akyusa enkola ya Tanzania yonna eyali eya demokrasiya n'asalawo Suluhu alulinga nga dictator. Abo bonna bali ku system eyitibwa Musevenilism ngera bw'olaba Kagame e Rwanda. Naye twebaza Katonda olw'okutuweereza mwana mulenzi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akubye Musevenilism mu Africa yonna. Buli Museveni gye yasimba amakanda, buli Museveni gy'abadde akontrolinga, Bobi Wine message gy'ayimba mu Luzungu. Omulembe kyayimba mu Luzungu, we are fighting for our freedom, change must come, United change must come. Nenda nyimba nyingi zayimbye mu Luzungu, nayimba mu Luswahili, afande sipigana nawe nakupigania. Is a nyimba abadde sending a direct message to all the East African countries, because unlike Uganda, the rest of the East African countries boogera Luswahili. Mukogera Luswahili abasindikira message direct to you that you people, it's high time you fight for your freedom. There is no freedom given for free. Essaawa ya leero luli mwalabe Ruto nga bamutwala kaguddeyo. Abana Kenya n'essaawa ya leero baagana okusizinga fire. Abakongo baagana okusizinga fire. Era Museveni bamutwala kaguddeyo Kongo. Tanzania kyekimu, mulabye ekiri Tanzania essaawa ya leero ekibuga kiri down. Abaana beekumyemu ogutafumba bali mu kukuma tebeeza train ezibadde zisukubeza akabi mu Tanzania. Abaana bazikumyeko omuliro, bagambye enough is enough, we are done and fed up of you Suluhu. Same to Kenya, the Kenyans are fed up of Ruto. Ate when it comes to Uganda, it's gonna be massive. 2026 tulinze bulinzi just tuwaga kubeera mu mateeka, naye ogenda kulaba Kampala, ogenda kulaba Uganda yonna on fire. Museveni must go. Museveni ku luno ogenda ebikonge ebibadde olina mu East Africa gy'obadde osimba amakanda byonna babisiguukuludde. Ruto ali ku tebuuke, Suluhu ali ku tebuuke, Kongo baakugoba ne Kagame baamugobayo. Kaakati oli ku lulwo. It's high time you surrender power to Ugandans. Let Ugandans vote their own leader, abakulembere to their benefits. Kitegeera tukuwadde mpaka mu kulonda bonna bateweekubyemu byabakama. Wawulidde akulira ebyokulonda mu Tanzania yadduse dda. Lwaki? Essaawa yonna mufu. Byabakama bw'ogaana okulangirira akalulu kaffe ne bw'onaagenda mu diaspora mu nsi yonna kiri ku record worldwide, tewali watali muna Uganda bajja kuttirayo. Just be fair to yourself, to your family and your ancestry. Okole ky'olina okukola, olangirire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president w'abana Uganda, omulonde omulabe buli district gy'agenze bamwaniriza mu bizira, mu Arua, wa East, West yonna ne mu Central ne Kisuka. Alien skin wadde bamutidde Jinja. Lwaki? Nti buli akolera government agenda kuyisibwa mu mbeera bwetyo. Okitegeera
muba full figure bawemula abantu ne muvuma abantu full figure mugenda kubula we munywa amazzi full figure mugenda kuttibwa bakasani kusaasira Bebe Kulu Eddie Kenzo Bagravity omutujju Smile Puzzle baani abo Balamu mugenda Franka Gashumba mugenda kubula we munywa amazzi mu Uganda wano 2026 bana Uganda temoza nti basiru balize just kigambo eki okuva eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olyoko uliye Kampala ne Uganda yona bwekwata fire ekiri Tanzania it's not so far away from Uganda ekiri Kenya kiraga kisendinga direct message nti ekijje Uganda awasinzira Musevenilism n'awasinzira Bobi Wineism yali mukuba Musevenilism all over East Africa. So bana Uganda mbakubiriza mbakunga muveyo mulonda akalulu bwe mbayiza okulonda akalulu tetudda waka mpaka nga Bobi Wine alangiriddwa constitution yesooka okukyuka kitegeera. So bana Uganda mwebereremu 2026 kakuŋŋaanye kanoonye kalonde kakuume kalangirire tandika ebikujjuko bana bamaje batya abamaje be Tanzania uniform bazeyambule ne bambala engoye za civilian nga nabo batyo okufa eyemundu is nothing ng'abantu bafuse bangi okitegeera abantu basalawo aize mundu temuli abantu bajja kubatta. This message goes to the army of Uganda, the police operatives, all the security operatives of Uganda. Eno message egenda jemuli manyi mwe nabasinga mumanyi Oluganda munajua Kiswahili mwogera Oluganda n'Oluzungu kitegeera message eno egenda wammwe basajja mwe mwebereremu be fair to your country. You swear to serve the country, the nation. This is your motherland where you have wives, you have kids, you have your parents. I don't think you can kill shamelessly. You can point guns at your parents, at your families. So be wise. Do not be used. This message is to the army and all other security operatives. These people must go. Museveni must go. Diaspora, let's go ahead and send our message. Let's send our finances. Ugandans tutekemu amaanyi, tutekemu omukono ogwa ddyo. Tusindike sente. Ugandans, let's raise funds to support His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Let's support the struggle for the once and last. This is going to be the last time Museveni is leaving. See you then.